Alright. Ate bulambalemba banafa bakyotera film production nga bulijjo mu bina Uganda era bebeetisse na kano nga Duncan Digital Studio bebakataddemu omukono waggulu eri waggulu okubaga katutuukako bulambalemba saaba kunyumirize netandise ekina Uganda batugeetosibwa mwana mola Namugga Immaculate agenda kubanga kuweerezanga ime mpozi n'omukulu amanyiddwa nga Ronald Omusiru ate nga yakoze ne ku bufo efirimu eno etandise Nabata Vivian ajja kuba kuweerezanga maama Nabata Vivian omuwandiisi waako ye Muzeyi Kalyama ate nga naye mwali mpozi ky'omuhendo Angel ajja kuweerezanga jjajja saaba kunyumirize netandika Bampito Mugave Mukibi Uganda produced and directed by Duncan Kataala ate nga naye mwali batugambye nti ensobi ya maama kati wulira firimu kati amugamba oba mukazi akulemesezza abantu abo tubateze obunyeebwa buganye tubakoze buli kimu kyonna kiganye ninayo omusawo gwe mmanyi tutekemu ssente tugende w'omusawo abasajja tubafunire ku ddagala tubaloge buli ssaawa beere ng'alinange mukafa njagala beere nange buli kiseera kuba ndaba alina yingini weewuunya oli gy'akola ebizinensi zino nzibu eri abeera ku mulimu era azironga azine bw'aba afunye bakasitoma 5 aba ku mulimu wazira yeetaagayo omuntu gw'abeera naye awaka amusanzeeko mu bbaala nagamba etanyona muntu naneeragirako naye ku saazi nange mugendera saba nange ekimerivu nakisanze mu bbaala ninjagala okiraga nti tusula ku nnyumba ze zimu kyalaze nti ekimanyisebo ngenda kigendera nze wa musawo agenda ku musawo bagenda ku musawo efirimu egenda maaso olimba nze sikyayagala ssente zaabwe ono takyagala ssente ayagala laavu ate ayagala buvubuka buto obuyina yingini kati gwe balina okuba omugumu kubanga eri bwe baba bakasitoma 5 bwe baba bakomye olina okugunda lumu oyitewo nani stop olutuuke ku laavu ye kubanga ali aba ku mirimu wano aba tagabudde wano aba ku mirimu kati gwe gwaba akola kigenda mu maaso nayo nange mukwano gwange yagendayo nga bateekateeka agenda ku basawo ebitwala abakyala ku basawo tebiba bingi ate tebiba n'oluusi na byamaanyi nnyo nga boolekera ku musawo aya baasi abazzukulu ogubaleese bayinaayina paka mu ddwaliro libeera ssago era nga jjajja ky'omuhendo Angel yaliyo ebizibu byalina si bingi nnyo katuwulire musajja nina omusajja gwe njagala okubba ku neiba nze jjajja nange nina omusajja gwe njagala nti lwadde tampadde 10 nze gwe njagala kyensuubira mujja kujja kwebaza wulira firimu ekitwala abakyala mu masabo si kinene lino eddagala lyenkuwa ogenda dditwala ku mulyango gw'oyo omusajja gw'oyagala olisuuleko ogende ng'omansamyansaako bw'oti wulira firimu olamirizeeko ebigambo ogambe gw'oli musajja wange era ono omukazi ali mu maka muno aveemu genda omanye erinnya lye njijjejje bunabunamba kati bwe muba mwakeera ku makya ne mufumbirwagana n'ofuna ekizibu bwe kityo efirimu yiino zunga yamugamba gwina okugenda maaso limanse era bw'otuuka yita amannya ge kati genda ng'oyita amannya g'omusajja obudde obw'okumakya kwata eddagala liyise mulyango gwabwe laamiriza oyo omukazi bw'alemerangawo nga siva bukunja nja kuba siriwe bukunja ng'alikuba akasawo k'ekikyala musajja naawe oyagala musajja njagala naawe ngenda kutega bibyo okola egenda maaso nga bagenda ku musawo naye nga kyekiba tutte ku musawo ensonga tuzitegedde munnange bayiseewo ku basawo era eddagala baali bawa
munange nkeera omanyi bagamba nti budde obwenkeera ku makya nga gyayitawo era asoba ng'omuntu agenda okuloga emirimu gy'alina eryagirina nnyo n'emigondo afuna egimala naye ayagala omuvubuka wa wano neiba ng'ayitawo ku ngatto z'omukyala akolera ddala eddagala nga bye bamugambye lukazi gwe leero tuviire bulijjo otumansiza laafu naye njagala leero ozunge genda ozunge genda ofenga olumbe ndekera omusajja njagala ofe onviire ku musajja mundekere wewunye bali bonna bonna bamuwa ne ssente singa kwabo kwafuna omu bwe tu kikazi gwe njagala ofe naffe tubereko n'abatwagala namukunyulayo namusibayo namala namukunamira amukunamidde ate ovanga ku muntu ng'alina ebbina weetyo nga yakunama akayiringu ne kawulira ne kakola emirimu gy'akakayiringu bambi mukazi wattu yali mukumakya kyava afuluma ayambala engatto awo wennyini we yagwa kumba akayiringu abantu balina eddagala akayiringu awe katandikira mukazi wattu n'awulira ng'alinga ng'afunye ekigalanga ne kimutematema n'afulira nga tategeera buli kimu kigenda maaso ime bawe teyaliiwo bawe ime teyaliiwo emizigo nagamba ensi tulina nnyingi naye eriyo ensi gye bayita emizigo mukazi wattu amulunze akayiringu katandikirawo wennyini awo kale munaye nga wayise emyezi 7 oluvannyuma lw'omulunga akayiringu nga wayise emyezi 7 tudda ku mukaboosi mwanyi namukyalirako yamuga munayi wano awantu sitegera kiriwo kimanyi kyatuuka ku neiba wange abeerawo ng'afuna ekintu ekimunyiganyiga akaaba akuba enduulu ekintu kimu si buli gwola bakukamye nti alima kibubaanogaki entala gyenkusibiri eryegi wegendereza abakazi era bambi yamugamba nti wegendereza abakazi gendereze si buli mukazi gwolengerako ebbere n'akabina nti bonna babakazi ndabeere nga gwosanga mu kkubo ojja kutomera byotaasobole bw'onaagenda otomera buli kyonaatomera ojja kutomera ku kyotaasobole ekyo tokyeraliikirya nako ennyumba budde bwonna tuyimbira kati ava mugamba naye mwe muvadde ku mizigo kubanga gwe okyagenda maaso n'okulabika nga ombuulirira naye mulemedde ku mizigo gino kyava gamba nti ennyumba bose agala tugiyingire ng'ewedde bulungi nnyo bagenda giyingira essaawa yonna wano baveewo eryose bonna abajja mu bufumbo nga bajja baamalirira nga ne bw'omuloga ye aba yava ebusoga nga yajja kufumba ndaba mukazi wattu emyezi 7 oluyitawo eddagala lyakola okwono lyamukolako emyezi 7 mukazi wattu atalina nakyamanyi olw'okuba ali alina omuvubuka omulungi yali alina laavu ng'ate neekolera gyange ye abasajja akoma kubaaguza yegomba bbaawe yavaayo wali nadda sayidi eno n'akonkonako wano ewa naiba yaani oyo akonkona mpwa zino ez'okumakya kumbe ye nkyala eyamuloga oyagala ki gwasasulawo wano okonkona biki nyagola bba wange bba wange tali omulunati teyasengukira wano kati nomuyite banange wulira firimu hane jangu olaba oluyiringu luuluno wanje mbuuyo omukazi lwonna lulinga lugogge mbuye mukazi wo banange eddagala gyeriri
Nyabo gyebaleko bisa Chicha. omanyi nsonga endeese kati oneebuuza tomanyi nsonga endeese bwafaanana buna yazza anoonya sebulaba bwafaanana muna emyezi 7 gyagenda okuyita omusajja yava wali eri nalika mukazi we wali eyalwadde najjagenda waneekolera jangi mukazi we munange gyantudde ewaka omanyi teri mmere teri ki ate ndi mulwadde munange waliyimiriddewo ku bulwadde obunuma kuba nange simanyi gye bwava tewali nsudde bwotyo okota nakuvira mu njofu n'emirembe yagamba okolola olinga nga tuleini ofuluuta ekiro olinga nga biki watandika n'okulwala ebintu bye sitegeera wenana n'okuwunya owunya kyova anaddukirako ewa abakazi banne abayonjo gendako ate wano saagulawo guno omuzigo bw'olemererwa dde ewammwe adde ekyokulya tewali sabbuuni kati nzo oyagala nkole ntya bannange saagala nakulaba saagalirako ddala wulira firimu bwete bwe badde mbadde mu kiibi tusinkana olulala mwiraba